Mumisa ey'ekiro ekya24 gye tukuza olwaleero eyongera okutuleetera essanyu ery'enjawulo. Mu Eklezia tulina ennaku bbiri, ebiro bibiri mutukuliza misa ey'ekiro era nga tugyogerako. Tetulaga nti ngenda mu misa naye tugamba ngenda mu misa ey'ekiro, nga tukuza misa eya Pasika, ekiro kya Pasika, ate ne misa eno ey'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ey'ekiro. Nga tukuza misa eno tukuza okutondebwa kw'ensi okujja. Nga mu matandika Omukama bwe yagamba nti ekitangaala kibeewo mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, Omukama yennyini yafuuka omuntu. Bw'atyo mu nsi yaffe yali ejjudde ekizikiza. Ekitangaala Kristo yennyini n'asalawo azaalibwe olw'okwagala kwe, era ne tutandika okutondebwa kw'ensi okujja. Ekyo nno ffe abantu kituwa essanyu. Mu Eklezia tumaze Sande 4 nga twambala ebyambalo ebya kakobe. Abasomye misa ku 24 ku makya, Father yabadde mu byambalo bya kakobe, naye mu misa eno ey'ekiro tukyusizza ebyambalo, twambaliddewo ebyambalo ebyeru nga tujaguza mu kiro kino, tujaguza mukadde kano ffe ababadde mu kizikiza. Omukama atuwadde ekitangaala. Tunagenda okukeera ku makya ng'ekitangaala kyabunye dda mu nsi yonna. Baganda baffe bangi abakkiriza mu Kristo tebakuza kiro kino, naye ffe tukikuza kubanga ekiro kino kitukuvu. Waliwo oluyimba olukyogerako nga lugamba ekiro ekisirifu, ekiro ekitukuvu, kyekiro kino ekyamazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ono nno atuzaaliddwa atuleetera essanyu ery'enjawulo, atuleetera essanyu mu bulamu bwaffe. Evanjiri yaffe mu ngeri ey'enjawulo etulaga engeri Omukama gy'akozesaamu abantu bonna okutuukiriza okununulwa kwaffe. Yosefu ne Mariya abaali babeera e Galiraaya, laba okubala kw'abantu bwe kubasindika e Betelehemu mu kibuga kya Dawudi, mu okubalibwa mu kiro ekyo nga tewali we basula. Laba Omukama bw'azaalibwa mu kiraalo. Naye ng'azaalibwa mu kiraalo tubadde nga tulinda muzzukulu wa Dawudi, omwana mu nju ya Dawudi azaalibwe. Laba Omukama ku Yosefu ne Mariya ab'ekika kya Dawudi, Omukama wajjeemu omulokozi, ate n'azaalibwa e Betelehemu ku kyalo kya Dawudi. Omwana wa Dawudi azaaliddwa, omwana wa Dawudi azze mu ffe. Ate mu ngeri endala, laba Omukama oli eyateeka omuti mu makkati g'ennimiro olunaku olwaleero mu bintu byonna, laba bwateekebwa mu manvu eyakolebwa mu muti. Okutondebwa okwasooka Omukama yateekawo omuti n'agaana Adamu ne Eva okulya ku muti ogwo. Laba mu kutondebwa okujja Omukama nga yeeyambisa omuti, laba bw'atutunuuliza ekyamagero eky'okununulwa kwaffe. Bwe tutyo nno nga tukuza ekiro kino, kiro kya ssanyu. Tusaanye tujaguze, tusaanye tweyagalire mu Mukama kubanga omulokozi azze mu bulamu bwaffe, ate tazze buzaawo. Ono mwana wa Dawudi
gwe tubadde tulindirira nti agenda kujja mu lunyiriri lwa Dawudi atuuse. Essanyu lye tugabanako essomo erisoose lyogera ku ssanyu lino mu ngeri ey'enjawulo nga ligeraageranya ku ssanyu lye tufuna nga tuli mu makungula. Omuntu abadde alimu okumala ebbanga n'alima ebintu bye n'abijja mu nnimiro, essanyu ly'aba nalyo lye tugeraageranya essanyu lye tulimu nti gwe tubadde tulindirira atuuse amakungula gaffe, oba essanyu lye tuba nalyo nga tugabana omugabo. Bantu bangi balina ebibiina eby'abakyala, eby'abavubuka ne sako ez'enjawulo, era mu mwezi guno ogwa Desemba bagezaako okugabana ssente zaabwe mu ssanyu nga bagabana omugabo gwabwe. Ly'essanyu ly'oyinza okugeraageranya ku ffe lye tulimu nti tulindiridde ebbanga lino lyonna, naye omulokozi mu kiro kino ekiro ekitukuvu atuzaaliddwa. Nga tukuza ekiro kino, essomo erisooka lyongera okutugamba bannaye tujaguze, kubanga oyazze Katonda ddala, oyazze mununuzi, oyazze agenda tuwa ebigambo ebikubagiza. Bonna ababadde bennyamidde mu mitima, bonna ababadde beeraliikiridde, ono omwana azaaliddwa kyekikubagizo kyaffe, ye muwabuzi waffe. Mu Vvanjiri ate mu ngeri y'enjawulo bamalayika bongera okutuyita tuleme kutya. Nzijukira lunaku lumu twali tuva okukuza ekiro kino nga tuva okusoma mu misa, twadde waka nga tuyimba. Ani bagamba ki ekibaddewo? Ninga tuyimba ki ekibaddewo? Twagamba azaaliddwa. Tuleme kutya, omulokozi oyo atuzaaliddwa. Bamalayika batugumya, ye mununuzi, ye mulokozi, omusiige w'Omukama. Era oyo ajja mu bulamu bwaffe, tumwanirize mu ssanyu nga tugamba nti oyo atuzaaliddwa. Twegatte wamu n'ab'eggulu nga tugulumiza Katonda, nga tuyimba ekitiibwa nga bamalayika bwe bayimba ekitiibwa mu ntandikwa, naffe ne tukiyimba bulijjo mu misa, twongera okukiyimba. Olunaku olwaleero ekitiibwa ate tukiyimba mu ngeri ey'enjawulo ennyo, kubanga luyimba olw'essanyu ennyo olwatandika n'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, nga bamalayika batendereza Omukama nti ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda. Bwe tutyo nno essanyu lye tulimu, essomo eryokubiri lyongera otugamba mu ssanyu lino ate twandibadde basanyufu nnyo, kubanga enneema ya Katonda yeeyolese olw'okuzaalibwa kwa Kristo. Ffe ababadde mu buyinike, laba Omukama kujja mu kwagala kwe, laba Omukama bw'ajja mu kisa kye n'atuwa omulokozi. Naye nno omulokozi ono Pawulo omutume ayongera otukakasa nti okuzaalibwa kuno kutujjiddeyo bulungi nti agenda okutununula y'ono azaaliddwa, anti azze atuyigirize tuve ku by'obukaafiiri, azze atuzaaliddwa atuyigirize tuve ku bintu ebitaliimu Katonda, naye tubeere bagumu akadde konna, tunywerere ku Mukama, ate ekisinga obukulu tubeere mu nsi muno nga tugoberera Omukama. Bwe tutyo akadde konna tusobole okugamba nti ffe tuli ba Kristu, ffe tuli ba Katonda, nga tuwuliriza ono atuzaaliddwa. Kya ssanyu era kya kitiibwa nti Omukama ng'ajja mu kwagala kwe azaaliddwa ku lwaffe abantu ababadde mu kizikiza, atulokole tufune ekitangaala, ate bwe tutyo twenyumirize mu Mukama era tubeere n'Omukama emirembe gyonna. Omukama abeere nammwe.